kale tukebaza okubanga ate otulaba tutegeeza nti tumaze okutuuka eno ye MP5 Media maaso ku lutimbe abikintu kyapanga kitambulira ddala bulungi nnyo ekyakaniddeawo subscribinga sharinga likinga ate munange sobola okubeera ng'ensonga zonna zigenda maaso n'okutuukira ddala ku muntu oyo gwe weetanga twagamba nti kasobola nti nno nga tutuuse just know nti ebyakabi bisooka kuffe ate bunaye lwaki nedda nze Professor Masanda akubuuzaako omulwadde very sorry afunye ebizibu very sorry nawe afunye ebirungi webaze Katonda manyi munange si byangu byakufuna mugika akubuuzeeko atubuliye ye bwasibye leero sisibye bulungi nze sooka obuuze ku bantu tubuulire tutandikiraawo kansubire nti enteekateeka zitambula bulungi newankubadde olunaku nga bw'olwagala luyinza okuba nga ate terunabeera lwennyini naye olwaleero lwero lubaddewo so linda olunaku lwe weetaaga lujja kutuukirira so mwebale kubanga ate gye muli musubscribinga mulikinga musharinga ate mukomentinga abantu batwagadde nnyo nno abantu bongedde okulaba bongedde okulikinga bongedde okusubscribinga babikoledde ddala ate ekintu ekisinga kwe kulaba kubanga ne b'osubscribinga tugenda biraba ebijja kuyamba laba kyekisinga obukulu omala okulaba subscribinga buli kimu kyonna okikola oseeko n'akadde akategeeza nti no video eno ogenda kubanga okuziraba bulungi naye kano nga ndaba tekajja kukolera wano nekulaba wano oba kanaakolerawo kale munnange leero ng'ekiri nti no lunaku lwakusatu ebitambudde muno bibadde bingi abantu bakyagenda maaso n'okubeera nga bamenyebwa mu matawuni matawuni ag'enjawulo leero bazzeemu wano eryantone ekikwekweta ekipya kibadde lyantonde ndabye ku maziga abantu bakaabya amaziga ndabye ku maziga era ndowooza katale ku vidiyo eyo bakaabya amaziga ndowooza olabye abantu bakaabya amaziga ebizimbi by'abantu bikooneddwa ebintu bimenyeddwa kugambye waliwo kinebuza neŋŋamba kiki ekigenda maaso mu ggwanga waliwo yaŋŋambye nti kati olaba pulezidenti nti kaagobye abantu n'agaba enkumbi kitegeeza nti abagambye mukkirye luddawa bagende mu kyalo balime mu byalo mulime naye nga mugi bw'otunuuliramuko abantu bamenyeddwa naye ekisinga okunnuma kwe kuba nti tebaweereddwa wa wakulaga era oli akubuuza nti kati ffe otumenya tugenda wa tulaga luddawa nawulirako nti waliwo bagenda okusindika eri wali wansi anti kati jangu ogambe nti mumanyi nti abookya enkoko mwena muli antonde nti tubaagala wano nti tubafunidde wali mugenda wali ab'enkoko twabalabako emabegaawo nga babayisaamuko eggaali babayisaamu kusooka banoonya akafa akalala naye bakoze eki babayisiza bagambe nedda kyendabye okugundi ku bibuga tebakyayagala kintu wabweru bw'oba opangisa nnyumba ng'olina mu botiiki tofulumya ngoye bweru oba kukubirako buno bwe buti nti ate munaye kano kamusana beera munda kyentiddemu kigenda kubeera kimu omusolo n'ennyumba bagenda ziyise ebbeeyi ogw'ennyumba ojja kusanga nga ennyumba ebadde ku 20,000 oba 30,000 nga kati ya 40,000
era kati kyemmanyi nti ateesobola ku luno agenze okuva mu kibuga. Waliwo bano abaali bazimba buno babuyita bukioski. Yes, kioski. Awo ne wabeerawo ekibangirizi. Nagwenda nga awo sikaagala ate ng'olaba ekibangirizi tekirino. Babagambye awo sikaagalawo. Baagalawo nyumba ziri permanent. Yes, baagala nyumba ngeri permanent. Poloti watasobola gizimbako vaawo. Toteekako kasasiro. Tebalabisa, simanya mobile money. Simanya na wakantu kange bwe kati. Simanya ate tebituuka munda nkubiddewo wano ebweru ebibaati tebakyayagala. Kino ekintu kyali kibaddewo mu ggwanga zi Uganda. Nedda. Bukyangambawo emyaka gye mmaze ku nsi. Sikirabangako mu ggwanga. Kakati ze eimu kirabika tujja kusoma katabo tulabe ensonga lwaki. Ekigendererwa bagala kugira okutereeza ebibuga. Obucaafu bubadde buyitirivu. Gye birabike bulungi tubengeko n'ensinga endala. Kubanga waliwo abagamba nti Rwanda nnyonjo Rwanda eri organized bulungi. Kiyinza okubeera ekyo. Nga kye baliko. Naye kubanga twandigambye oli agambye nti nkyali nedda nti Abaganda bokka be bakifeesinze nedda. Ne Arua bamenya Alira bamenya eno bamenya Mwankole Ludda yonna. Naye ate bw'ogenda okwetegereza side emu ekolera abantu abamu ate abalala bakosa. Kati bano abayina amayumba waliwo bizinesi babateeka mu maaso. Yes. Kati nga oluusi oli okulaba bizinesi y'obulungi nga waliwo ekigisiikiriza ogeza nga basesi ba chapati like sijua like that bana abafumbo butugo bagenda business. Owenyumba ye kasita omupangisa akugamba nze nakupangisa ki nyumba bwe nzijanga ndi wa chapati ne mugamba sebo wano bade nga nkola ekitegeera sente oli azikwata land road ate yakwata kuzolujja kati yeye bwebwo obuzibu yakugamba nti zigwe nakupangisa nyumba kati awo nowesanga obuzibu obw'amaanyi nosanga oli apangisa ennyumba anyigirizibwa. Yes, naye nga tubasaasiddeko nnyo abaviiriddwa ko ebyammwe ndabye abantu nga batikka ebintu babikkiriza Uganda wange olaba bakuba kalina bakuba ekigeti. Yes, kalina baziyiye bayiye ebiki mulimu ebizimbe ebimu bibadde manyi nti byosi byakumenyebwa muno mu Lyantonde. Kati waliwo jazi kyenninze akanya lulisebo kaali kalema naye kati kebamenye movement pub nayo bagimenye ndabye wali ewamahoro nayo nga bamenyeewo tulabye baliseewo ne X bagireseewo nene kwa Beteeke. So just not ali eyo kali bakajjeewo kawali awo wangula awo w'omukyala nedda tebannaba kabadde kaleese ebizibu kabadde ebizibu bataddeko X naye babaga ye nga ye yabagambye nti bamuwadde olunaku lumu kubanga ye kenyini yakoze eki yagambye mumpe olunaku lumu nkole eki ate abalala nga badde munnange okitegeera boolya ebintu by'omunaku si bwolya n'ebyomugagga. Mpola mpola sebo bintu si byakupapa ogwa mumbi gavumenti namba eri wali ogwa mumbi naye nga enewe byebibuko ebibadde muno mu kibuga Lyantonde ate nga tekisoose wano just kubalabulabuzi nti nammwe abatenda bakubeera nga kijja mweteeketeeke Lwamagwa byaliyo Masaka wonna kyazanga bayiwa byonna just nti abantu kwetereeza kweseetinga kati abaana abadde balya ku kyapa ti abagalaji abaki bonna kati bagonze eki basigadde mu bbanga tumanyi kigala kubanga kidda kutumanyi n'amagi bagenda gagenda gwebbeeyi ebintu bigenda gwebbeeyi enkoko yes buli kimu kyonna bigenda gwebbeeyi kuba kati tebakyabirya naye bali bagondi bamwe bali nabo bakugwebbeeyi bani tubategedde oyinza omuntu alya ku 10 badde mutwalira ku mutwalo ate kati oba babakoseza ande kati jjukira engeri gye bakendezeza kumujjuza mu kibuga kati sente zigenda kubula kati bagenze kuddukira mu bibbalani bwe kigenda okubeera